Kansooke mmala okunywamu then kino ekibuuzo nkidde mu bino byenjagala. Shama tetugenda kukola tutya muganda wange otyo. Leka mbabuulire ekintu kimu. Nina n'ebibuuzo ebirala byendaba nga bagamba simanyi bannayuganda bakyebase, bannayuganda simanyi tuli batiitiizi, bannayuganda simanyi tuti, ne mweteekako ebintu bingi nnyo bye mweteekako. Nze byonna mbiyita bya kisiru. Okitegera? Munnayuganda oli w'amaanyi, oli w'amaanyi. Just believe in yourself. We are not sleeping. Tetuli basiru, tetulina katengo, tetuli batiitiizi. Effort yaffe gye tutaddemu emyaka 4 aga Museveni we tumutuusizza abadde tatuukangawo okujjako ffe tukikoze. Okitegeera? So towenyoma. Nabagamba revolution is a series. Is a series. Temulina kye mugenda kukaka nga stage yakyo tennatuuka. Okitegeera? Ekyo njagala mukyeteekemu. Temulina kye mugenda kukaka nga stage yakyo tennatuuka. Olutalo luno kati lwe tulimu lwa diaspora na media. Ground nayo wenaaba etuuse revolution yeno. Egenda abantu bagenda situka. So temugenda kukakalira temweraliikirira. Time. Just mwetegeke, re-energize people, organize and ready to strike. We kick these dictators ass. Agenda kuba tulabyeko nnyo. Okitegeera ekintu kino. Nabagamba nga tunaatera okumaliriza revolution eno. Mugenda kola foreign policies zino nga zeegase ne internal policies. Then zitambulire wamu. Okitegeera? Kyekiri mu Uganda. Kati essaawa eno foreign policies zino tuli mu Uganda kati essaawa eno. Owago wakana bintu bye Uganda nabagambye ono Museveni is not exceeding 2026. Lwaki nkugamba kino? Kino nkyogera with evidence and facts. Okusinziira ku revolution zendabyeko. Then mwe mundu mwe mujja okujja ekintu mutegeere ekyokukola mukimanyi. Raise up. Kyetugenda okukola. Tugenda kuyita mu kintu kya popular mobilization na protest vote. Naye ngeyo tetunagendayo nnyo. Kambalage ku kiriwo. Ono ye Museveni. Had no idea about coffee. It is not her. She had no idea about coffee. I am ready to sit down with all these coffee people. If you want to add value, I will support you. But if you want to be a slave, I will not support you. For Africa. Instead of attacking the savior or your anatasa, if you are genuine, join the liberation effort. We are here. I will meet all those in the coffee. After my country, I'm going up country in a few days. When I come back, I will call all of you, say, because you have seen the Kibaro now. $460 billion. The coffee producing countries in the whole world only share $25. Eyo speech yagikoze ng'ayogera ku mwanyi n'Anita Amongo. Ne mulaba gye yagenze. Nabagamba Museveni's greatest fear of foreign policies. Zasinga okutya. Lwaki? Ebintu bino yabisayininga n'ayingira endagaano zino. Naye ate taziinaako sse. Zimusinga amaanyi. Wabula n'akuliyetinga ki constitution kye. Mweyefuulira alpha ne omega mu buli kimu. Museveni yeefuula. Tiye kamala byonna wa buli kimu. Abagambye nti n'ensonga z'emmwanyi yagenda okuzimaliriza diversion. Yagikuliyetinze. Omanyi ono akuliyetinga embeera neyefuulanga problem solver. Naye nga yagikuliyetinze. Kati ekyo ky'emmwanyi ndowooza muwulidde. Amaliriza abalimi b'emmwanyi akoze eki? Abayise. Nga yayita abasuubuzi kati yeefuule alpha ne omega. Ekyo kyaliko. Museveni ekintu kyasinga okutya ku nsi kuno. Ze foreign policies azitya. Okitegeera? Azitya. Zazze mu Uganda nabagambye. Kati atandise okuŋŋaanya bannayuganda atandike mbu okugira nabagambye kati alina kwegula ku bantu okuwona kino Museveni ekimugoba ate nga kigenda kumukwata alina kudda mu bantu abantu senga bafuna empathy ne badda ku side ye kitegeeza nti kati abawonya abazungu bano kuba nagambye nti fa abantu mu luno olutalo ffe tusalawo olwajjidde Museveni lwe luze lubeerawo mu Africa yonna okitegeera mu Uganda lwe lubeerawo mu Africa yonna weetegeke for final battle tujjeko Museveni okitegeera omuzungu yakowadda Museveni omumerika n'omungereza bakoye Museveni engeri gy'abacyanga sente ezo bazimu wakulaga gwe munnansi nti onaalekaana naye ffe tumunyimirizaawo sente ez'abanyiza luli obuswazi babadde nga bamuwa biliyoni ne biliyoni za sente okuva mu America ne UK bamuwa sente zimugasizaaki
ono omusajja alidde amabanja alina bamanerenda ate bamanerenda bakiraba nti akola ki nti agenda kati buli kasente kakwatayo nga bakanona buli kakwatayo nga bakanona okitegeera talina sente ono era kyo twabasiriwaza bino byonna bye bali mu kubayya n'aleta zi supplementary budget mulundi ku mulundi talina sente ayagala kusasula mabanja abasajja bamugamba ovaako ng'otuwadde ezaffe kuba agenda zisasula atya ng'avuddeko sente za bamanerenda ffe babeera tebatubanja era we tumugirako tebatunyumiza bisitole byabwe okitegeera kati Museveni's greatest fear of foreign policies kuba akimanyi nti zisobola omukuba tugenda kukola tutya answer gye ngenda okubawa ewa Gaddafi bamuggyako nga bayita mu kintu kye bayita protest kibamuggyako Gaddafi n'asituka n'abayiira amazzi foreign policy ne zimulagako lo France ye yasooka deni ne NATO nejja ne bakuba Gaddafi yafiira mwala yali owamanyi nga tamanyi Museveni ne tujja Egypt Hussein Mubaraka yakola atya okitegeera omwana n'agenda ne yeeyokya enkeera abantu ne beeyiwa ku kkubo okakana lidawa bafuna transition nzija tulina emirundi ebiri ey'okujjako Museveni banyonyola protest Sudan kyali kitya yali protest mugati so emwanyi kyakola kino mulekazi twale mulwanirira zaaki twagala Museveni anyigirize mu nansi buli wajja senta munye banyiga omusudani paka ku mugati mulwachi mutandiso kali akajanja tutase mwanyi za mu na Uganda wali azukuko wali wanonye ekyokulya nga mukufu badde nga muntu anonye ekyokulya njale muluma ye mwanyi Museveni agenda zeti kazi twala agende nazo nga tumujjako ebinyiza abantu bulina kuwaira busungu ngenda biba nyonyola ebintu bino enchanga tuze muki nga tuze mu internal policies obanga tubanyonyola nzizo kubanyonyola internal policies encha ngenda banyonyola ekintu kine kyemwanyi tugenda kikozesa tyo kujjako Museveni yakatezenga kabadi naye ateka mujjako okitegeera mbadde wa Egypt mbadde Sudan gwali mugati ewa Edgar Lungu nga kati HH ye president bamukubisiza protest vote nabagambe ngenda jibasomesa nga tumaze okuba mpuuga bamukubisiza protest vote ya mujjako okitegeera wetujje Kenya ewa Daniel Arap Moi protest vote ya mujjako okitegeera ekintu ekyo wetugende wa Robert Mugabe wadde aba transition yekiwanyi naye kyali kitya protest vote okitegeera wetujja mugundi wona mu Arab Spring protest zezikoze kwekalakasa okitegeera ewaffe wetuba tugambe tugenda kuyingira akaluka 2026 ekintu kye tulina okukola okujjako Museveni ina kuba protest vote eyakozesebwa Edgar Lungu ne bagikozesa ne Congo ewa Robert Mugabe okitegeere ewa Kabila ne bagikozesa okuteeka ko Tshisekedi okitegeera ne tujja protest vote ezenge ekole wantu wangi nayo mugenda kujiyiga ne protest vote eno senge egana kitegeeza tugenda hard way that is to protest senga protest vote senga tulemererwa okulwanyisa mpuuga kitegeeza tusobola genda mu protest vote senga mpuuga ayisawo ebibye ne batujjako eddembe lyaffe ery'okulonda kitegeeza protest vote tesoboka tulina genda mu hard way eye Sudan eye Libya ne Egypt sako ne Tunisia naye senga tulwanyisa mpuuga ono tugenda kuyingira ekintu kibaita protest vote eyo izewe eyabadde Senegal Kyagulanyi we Senegal nabagambye president yaliko okitegeera yali mu kufuga naye yakikoza atya protest vote kubanga bagenze n'okulonda nga yali mu komera yavudde mu komera okujja okufuuka president so kati ono Museveni tatiisa oyo Museveni foreign policies zino kazimu kutte bweziti tatiisa mu Uganda tukoze tutya tuve mu ba politician enkya nzija aba politician be Uganda mmwe aba NUP nzija enkya tukoye okutusiriwaza muna Uganda oyina okumanya ky'olina okukola va kuba politicians abakusiriwaza mukitegeera Museveni's fear yasembedde dda mu Uganda yamukonkonyedda Museveni atya foreign policy kati bano ba politicians babasiriwaza tebayi kye basobola mukola kuba ebi constitution bibye naye ndowooza owulira ebigambo byayogera ayogerera baani ba colonialists bali mu kwogera yakugamba mbuye ayagala Africa cement ayagala biki Museveni ebbanga lino n'emyaka lwaki badde tobinnyonnyola banna Uganda nti toyagala slavery mu badde tutambuliza emwanyi ezo sente zaago wamuziridde zonna mu Uganda nga tazirya kati era otugamba mugenda kusinkana abalimi b'emmwanyi wabuli enkyanzija ugamba mugenda kusinkana abalimi b'emmwanyi naye ng'emyaka 4 obadde otubba ago wawagiyingira sente zonna ezibadde emmwanyi bazitwala dda mu Uganda ebibakusiriwaza ba politicians bali mu kusiriwaza mbalwanira mmwanyi emmwanyi Museveni yazitwala dda Starbucks emwe kyasinze ku coffee outlets emmwanyi zetunda kakyayikayo za Uganda ne bateekako bulandi ya Rwanda kakati ba politician bali mu kusiriwaza mwate tulwanira mmwanyi enkyanzija mu internal policies nze nabagambe ngenda kuleta facts emmwanyi za Uganda bazitwala dda ziri mikono gya Museveni ebyo bisigadde anoonya empathy kukomawo mu bantu kubanga omuzungu amusemberedde foreign policies yazisayininga ziri mu Uganda awo let us meet tomorrow salute and respect my people I love you all tugenda mu Uganda mutegeke capital sio boy Shama